sebo gwani ojja kumanya wama moino kuuma akalulu gwani ogamba abantu badde okuuma akalulu nze mateeka nzikiriza abantu beera ba voter protector amateeka gagamba ate nze mateeka okyanyumya amateeka wano kati oyagala ba voter protector bafaanana batya gwolooza abandi badde bafaanana batya bamalayika ombuzaabuza nze mateeka nzikiriza omuntu obeera voter protector mateeka taliimu ati kati nze mateeka kati mwali zikusanze wagwa zisanze kuba olina okujja obeere voter protector nze sitakuva waka social media buli kyonna ky'oyogera olina okubeera omwegendereza nnyo saawa yonna abaana bakola mu content kale mbeera nziguse n'ebyo ebibaddewo mu lunaku olulamba mbikuteera mu samale ne mbikuwa mu ssaawa etasukkeemu kakati bingi nzikiriza nsooke nkumuliseemu ate nzije tubikuwa embujjuvu Jeno Nalweyiso ebigambo bye byayogedde byongedde okubeera nga byewuunyisa abantu abingi ku byo nga bwabyogedde tugenda kubeera tubikuwa ono agenze maaso n'okuba nti alabula Mwami Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform tebeesunga tebalowooza nti bambega bonna babagoba babajja mu kisanja kiri kye basooka okuleeta abantu mu parliament agamba ne ku mulundi guno bambega baabwe bakyabalina nnyo ate nga babawadde ne kaadi amasannyalaze Kyagulanyi n'ekibiina kye ekya NUP tebagayina wabula bo bennyini be baakiira bwe nvaakaawo Haji Nadduli avuddeyo n'alabula Mwami Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku Haji Nadduli ayongedde okuba nti alaga obutali bumativu bwe era atuuse n'okutegeeza omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Jenyi Byabakama nti obuyinza buli mu ngalo ze atuuse n'okumulabula nti singa Kamutanda ku mulundi guno n'atalangirira muntu mutuufu awangudde kalulu ebizibu byali mujjira kakati ogenda kuwulira ebigambo bya Haji Nadduli nga bwabyogedde bwe nvaakaawo kitalo not kitalo mawulire si malungi mawulire gannaku omwami Gravity Omutujju Gilson Wabuyu afunye akabenje akabadde akamaanyi ye ne tiimu ye bwe badde batambula okugenda okuyimba kulaale ya Mwami Museveni era ngenda kubeera nga nkuwa updates ku nsonga eyo na butya oboolyawo akabenje bwe kabalese ne bwe kabayisiza si mawulire malungi nnyo sides zeyo naye alhamdulillah tewaliiwo afiiridde mu kabenje akaguddewo olunaku luno kakati nkungenda kuwa entambula y'omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gyatambulidde olunaku lulamba olugendo lwe lw'e Masaka abibadde bitya poliisi emuyisizza etya amagye gakutte gatya ensonga bannamasaka bamwerukaminze batya activities ki zaakoze wakati mu lugendo luno lwasobodde okubeera nti atambula yes so ngenda kubeera nga nkuyisaamu mu mbeera zonna ezibaddewo osobola okubeera nga ate obitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala kakati amawulire ag'olunaku olw'eggulo tegawoomeza Nakabululu poliisi n'amagye bwe baakubye amasasi mu bitundu ebyeyiganga ne gatta omuntu omu okuziika kwa lunaku lwaleero era ngenda kuba nkuwa ebibadde mu kweziika bannannyini mulambo banyiivu obusungu bakyabutuddeko wabula balabudde ne bagamba nti come what may gavumenti eno eyagala teyagala bakujisasula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka gwe tugendamu ogwa 2026 nga tulonda era abakulu ababadde mu lumbe balabise nga balina ennyiike nnyingi nnyo era ebigambo bye boogedde tebibadde biwoomu yadde n'omulundi n'ogumu omwoyo gwo Okero yafiiridde mu incident eyo mukama agumbuze mirembe ngenda kukkiriza oba ogenda kukkiriza nkuwe updates nkuwe na buli kimu ekigenze maaso n'okubanga kifeeyo kakati ate bo abayogera ebigambo bino e Masaka nga bwe bazimba Mwami Kyagulanyi nabo tugenda kuba tubitunuulira congratulations Ssaalongo Engineer Balimwezo ezadde yakubyewo lyabalongo kakati ekibuga kyakugenda maaso n'okuwuuma Masaka bakoze ekyenjawulo oba bakoze ebyewuunyisa bingi bakyusizza oluzungu lwe muyita red carpet bano bye bakoze nzikiriza nkolemu katono nnyo bwenti bwe nkomawo nzije ebigambo tubyogere nkomawo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntyo kale nkulamusizzaako nkwebaza gyonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero yonna gyosinzira okubeera ng'okyakakalabiza abatannaba kubanga munnyuka abannyuse mbakulisaayo era ne mbasaba nembebalizaako Mukama olw'ebirungi byabawadde abatannaba kunyuka nga mukola night shift nammwe ne mbasabira birungi byerere mu lunaku lwammwe mutandise abagenda obugenzi ng'ewammwe bwakatya ku mirimu mbasabira bikisa myerere ensi zisiŋŋana time so nga ate mu buufu obwo nkusaba video sooka ogiweka like nakugamba buli lwolikinga video eno kijambako okubanga edduka ku speed etenkanika information nebanga etuuka mangu kwoyo alina okugiwuliriza n'okugiraba mu kaseera tiimu earphones yes mbatumirako nnyo mwenna abakakalabya emirimu gyammwe nga essimu mugitaddeko eri ku Vika exclusive etumbudde ne muteeka earpieces matu headsets oba earphones ne musigala nga mukakalabya nenga ate muwuliriza ne mu kaseera kekamu ebigambo ebyogerwa omukutu guno mwebale nnyo musobola okubeera nga mutwegattako ng'osubscribinga butereevu ku mukutu bw'osubscribinga making sure nti oturninga notification bell eyo ebeere ng'eri on osobola okubeera nga ate ofuna latest updates whenever we upload a new video ojja kuba oli notified bulungi nnyo nnyini ddala. KSK Care Center basangibwa Makindye bakugamba twala omwana wo bamulabirire bwoba oli bize twala omwana omulekewo ku makya olw'eggulo omukime omulekewo wiiki namba ojja musanga ali mirembe osobola bakubirako no babuuza ebisingawo ke namba z'essimu ku screen kweziri ne baba nga bakunnyonnyola details ne services ze baofalinga. Brain Train Infant and Primary School somero lyammwe lize kubeera nga ate liwa abaana standard ennungi balina branch wano ku Salama Road balina n'ekinaawa so batwala ku mutendera gwa nursery ne primary entambula abava ewaka balina bagiyina bulungi so nga ate n'aba boarding ew'okusula ebisulo bya mulembe nnyo nnyini ddala standard tetusobola gyogerako okuleka omuzadde okusindika obujulizi singa onaaba otutta omwana wo bwe nvaayo eyo muzikirize tugayingire ewatali kutwala kadde n'akamu kakati ngenda kutandika ne amawulire agatali malungi omuyimbi Gilson Wabuyu abasinga gwe manyinga Gravity omutujju afunye akabenje ne tiimu ye bwe babadde bavuga speed nga bagezaako okubanga batuuka ku lukuŋŋaana olwa Mwami Museveni dwagenze maaso n'okuba nti akuyigerako campaigns ze olunaku olwaleero. Gravity omutujju ne banne basimatusa okufiira mu kabenje akasobodde okubeera nga kaleka abannaabwe nga tebali bulungi bwe babadde ne tiimu bwe babadde boolekera mu district eya Buhweju Mwami Museveni oba NRM gyeyina campaign oba gyebadde ne campaign olunaku olwaleero gye basibye batalaga nga bawenja akalulu sides zeeyo okusinzira ku byentegeddeko Gravity ng'omuntu taina buvune bwafunye buli awo buli physical okosaako ne banne ababadde batambulira mu motoka ekika kya Super Custom tiimu ye gyakola nayo yebadde mu motoka eyo so kyamukisa mulungi teri muntu n'omu afiiridde mu kabenje ako era bonna bali fine ababaddemu okuleka obukosefu obutonotono bwe bafunye ne motoka okubeera nga eweddewo tasobodde ndowooza kutuuka ku laale sobodde kufuna bulungi information emala oba bwe bafunye akabenje because bakafunye bagenda sitegedde oba batuuse ne baperforminga ku mukolo gwe babadde bagendako ogwa campaign ya Mwami Museveni. Kale eyo nga nkujjeeyo Haji Nadduli awulikise nga si musanyufu n'omulundi n'ogumu onaonize akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi byabakama omulamuzi
Namutegeeza nti alangirire ku mulundi guno omuntu omutuufu anawangula akalulu. Okusinziira ku Haji Nadduli agamba bwe mbanga mwateekawo process y'okulonda era nga muli mu nzikiriza ya demokrasia, mulwaki mutegeka okulonda ne muvuvuba abantu abalala? Bagamba bino si bye bimu ku ebyo ebyabalwanya mu nsiko. Okusinziira ku Haji Nadduli agamba okulonda bwe mukuteekawo nga mukimanyi bulungi nti mwagala kufuna nga mwagala kugoberera ddembe kiki kye ligamba eri obuntu. Demokrasia agamba ki? Mu making sure nti ekiva mu demokrasia kyonna mu kiseemu ekitiibwa mulangirira omuntu. N'agamba naye eno eyinza okubeera ye chance yokka mwami Byabakama gy'ayina mu bulamu okukola ekintu ekituufu. Otherwise singa anaalemererwa okukola ekintu ekituufu wakufuna obuzibu oluusi bwajja okusembayo okwenenyanga eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda. In fact Haji Nadduli atuuse n'okugamba nti baba bawulira balina abaabwe be baagala okuteekawo, lwaki okulonda bakuteekawo? Lwaki batwonoonera obudde n'ensimbi z'omuwi w'omusolo okutegeka akalulu kano? Lwaki tebadeclarinza abaabwe be baagala mu kifo ky'okuteekawo akalulu mu ngeri y'okuwuddiisa abantu? So Haji Nadduli abadde talina bigambo biwoomu eri akulira akakiiko k'ebyokulonda omukulu Simon Mujenyi Byabakama. Katubirabe mu mbeera efanaganako bwetyo babituuka. Okibwa Byamukama oli ku kigezo ky'otonnaba kumanya ky'ogenda okufuuka lenson ey'okusomako n'okusomesebwa bannabyabufuzi abalijjawo nga tugenze. Katube tuli batufudde oliba tuli babalamu awo kubanga obukugu bwolina si amuti balonda kiti kya muwogo mu nnimiro bagende batemetemeko ebitundu ebinasimbibwa. So agulikalikya bwagenda okitunuulira nti omuti omugwa muwogo guliko agakongoli aganene nogwo tegussa mu muwogo. Kyo ekiti ekyo bikinasimba emirandira ate yemmere tikijja kukula. Kale nno naawe balancing the boat tufunule okulaba ng'abalonda leka abazze bajje abagibwayo bagibweyo naye bw'onojja n'emitima ebiri nti njagala gundi ate watusindikira lwaki temupiikinga hand picking randomly nemuteekerawo nti baabo abanakiika bajja kukiika ng'amakulu gajo Haji ogamba nti we need to have democracy. Yes. Bwabanga gwotegeeza bwobanga si gwotegeeza eri ekigambo ekyo tukijjewo ekigambo democracy tuteekewo ekirala kinasooka okutondebwa mu kiseera kino. Kisoboka nti ensi yafuuka ya monarchism oba monarchism kubanga kati buli kitundu bakironderamu omufuzi wakyo wennono gye sitaabawulira nakati nabo gyebali tugende n'ebyo naye okulimba ensi yakale twayitidde ku kiraana twagize bwe tuti nga abalema abasibe teri abafaako abasibibwa 2 basibibwa lwammwe abakola ku bya elections. Absolutely. Tevangayo n'omu agamba nti abantu abo abasibwa ebyobufuzi kangende embalambuleko gye bali tulabe kyekiwuyi kituse era emisango gyabwe gibwana gitya mwabonera bubonezi baana b'abantu basibiddwa bwereere era kyokutulaba nti ate bwe tweyongerayo waggulu abantu babulawo abanaalonda kuba bamanyi ebigenda okuviiramu ekyo. Okay. Kakati okusinzira ku Haji Nadduli ensonga yetegerekeka. Agamba kuva 2 waliyo abasiba abakyali mu makomera naye nga basibibwa ku lwa byabufuzi. Imagine okuva mu 2 oyo yaliko mu byokwerinda era Haji Nadduli bwayogera abane authority okwogera
kikumi ku kinnaakyo bwakugamba nti okuva mu 2021 waliyo abaasibibwa nga ne leero tebateebwanga nga baasibibwa lwa nsonga za byabufuzi. N'akubuuza nti okulonda kwe mutegeka lwaki mukuteekawo muyina abammwe be maagala bawangule? Lwaki temukwata bukwasi mikono ne mbawanikisa emikono mu bantu ne mbalaga nti ono yagenda okukulembera tewali kumwesimbako? Then okulinda abantu bafune ebiwundu beetaba mu kunoonya akalulu n'okukakuba ate tembawadde mukisa kulangirira oyo gwe balonda mwe ne mulangirira oyo gwe mwagala. Which means nti akakiiko ak'ebyokulonda kaba kaliwo nga kiguumaaza okusinziira ku mukulu Haji Nadduli. Abantu bangi nabagamba mu ggwanga muno abatunuulira ensonga era abazigoberera ate abamu nga bamunda balaba n'ebikolwa sina kindi nga be bamu kweba kwabo abaali benyigira mu kukola ebikolwa ne batuuka ekiseera ne beekuba bwekumi mitima. Kakati Haji Nadduli akugamba nti ku luno bakutadde ku kigezo era mwami Byabakama tugenda kukusomako ekyo talimbye. After 2026 general elections mwami Byabakama Simon Mujenyi omulamuzi agenda kusigala mu bitabo atya. Bobi Wine bw'anaaba awangudde n'alangirirwa oba Bobi Wine ne bw'anaaba talangiriddwa mwami Museveni n'awangula n'alangirirwa okusinziira kakiiko k'ebyokulonda, mwami Simon Mujenyi Byabakama agenda kusigala mu bitabo bya Uganda nga tumusomako. Abo abanagamba nti akalulu yakakusala mu mancholo bagenda kumuteeka mbitabo basigale nga bamulabako bamusomako. Abo abalibeera bagamba nti mwami Simon Mujenyi Byabakama yalangirira mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nga awangudde entebe y'eggwanga ey'obwa president era bagenda kusigala basoma ku ye nti mwami Simon Mujenyi Byabakama yakola ekikolwa ekyalema abazze babeera kakiiko ak'ebyokulonda nga side ya opposition yewangula akalulu ne badema okugirangirira oba ne bagivuvubika. Kakati ye mwami Byabakama afunye omukisa ku mulundi guno ekimugambiddwa omukulu Haji Nadduli kituufu agenda kugenda mbitabo ayagala tayagala. Bwalangirira Museveni bwalangirira Bobi Wine zonna sides bbiri gwanalangirira zimuteeka butereevu mbitabo. Nenjagala oleme kwerabira nnyo erosse nnyo ekigambo mu mutwe Haji Nadduli kyayogedde ekigamba nti muteeka abantu bemwagala mu race era nga mumanyi nti be bagenda okuwangula, so si gye mubasindisa okuvuganyiza abaliyo kiki kye baagala era ani gwe baagaliza okuwangula era ani gwe balonda okuwangula. Which means nti muddira abammwe ne mubateekawo ng'olwedde baabalangiridde dda oba nga mwabalangiridde dda naye ne mubateeka mu process mu ngeri ya okubikka ekigoye ku maaso g'abantu ne mubalowoozesa nti baabadde mu kalulu naye ng'olwedde mmwe mwalangiridde nadda oyo wammwe. So ebigambo ebyo bigambo bikulu nnyo nnyini ddala era kyemanyi omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda bw'abanga ebigambo bya Haji Nadduli abituddeko bulungi n'abiwa obudde asobola n'okumanya results oba Haji Nadduli abadde communicatinga message ki eri abantu because ebyo ebigambo tebiri openly singa tugamba nti tubibikule kigambo ku kigambo ekyogeddwa Haji Nadduli. Haji Nadduli alina obulumi eri gavumenti eno era zaagibikkulirebbwa emirundi egiwera okuva lwe yafiirwa omwana we Jakana Nadduli. Yes, so kakati bingi ebizze bituukawo omanyi bagamba bwe kiba tekinnakutuukako kizibu kyaku ate bwe kiba kikutuuseeko oba owulira oyagala kutangira abalala obulumi obukibeeramu. Kakati Haji Nadduli agezaako kutangira mwami Byabakama kiki ekituukawo singa ogezaako okuzanyira ku bwesigwa bw'abantu n'ekituufu abantu kye basazeewo kye baagala kye bawadde obudde ekibattisizza ekibateekesezzaako ebiwundu ekibalese nga balina obuvune obw'olubeerera gwe singa ozanyira mu ekyo kibaleetedde okwewaayo kiki ekiddako mu bulamu bwo. Haji Nadduli bwe muteeka ebbali osobola okumpa endowoozayo mu comment section olowooza ebigambo bino mwami Byabakama anaabiwuliriza oba advice y'omukulu anaagisaako nnyo essira. Comment section weerinzigule bwe nvaakaawo era awo wennyini
mu bigambo bya Haji Naduli nzikiriza nyingizeo direct ebigambo by'omukyala General Nalweyiso kati bano njogera ku bombi ba arm officers njogera ku bantu abasavinzeko government ene eri mu buyinza. General Nalweyiso avuddeyo nannyonnyola butya intelligence gye balina nannyonnyola na butya engeri Mwami Kyagulanyi n'ekibiina kye kya NUP gye baddukanyamu emirimu nga ne government ekimanyi 10 ku kinnaakyo. In fact atuse no confirming nti munda mu NUP mulimu ebiwulenge nsuubira okuba nti olulimi sikozesezza lubi. General Nalweyiso asuubira okuba nti munda mu NUP mulimu ebiwulenge oyinza okuba tontegedde bayinamu abantu ababateekebwamu nga si baabwe kakati of which NUP yebe biyita biwulenge because si byabwe. Naye kisinza okunsanyusa mu bigambo bya General Nalweyiso akonfaminze nti NUP Mwami Kyagulanyi amasannyalaze tayina wabula asuza kiira gye gava nabo bakkiriza mu government gye baba ne mu meeting gye bateesezza ebiteeso byabwe ku butebe bayinza okukola operations ezikuuma eggwanga nga liri mirembe badiscussinga ku Mwami Kyagulanyi nga bamudiscussingako ng'omusajja alina amasannyalaze era kibaleetera enkizo okufunayo abantu be bamuplantingamu ne bamubateekamu basobole okumanya biki ebiri munda oba basobole okufuna inside information okuva mu NUP. Soko tuweko ku bigambo bya General Nalweyiso ensegende maso n'okuwulira kiki kyasobodde okuba nti annyonnyola dipa okwawukana ne ku kyenkunnyonnyodde babimpe ebigambo ebyo. Bobi Wine agambye nti abaali babalyamu olukwe tebaba wakadi babagoba nene babawadde ajja kusanga nga mwebali kubanga baagala eggwanga lyabwe. Babawadde kadi kufuna amasanyalaze naye eggwanga lyabwe balyagala nabali be batawadde eggwanga lyabwe balyagala tebaagala kavuyo kubanga bakoze ebintu byabwe bino byokuprotectinga gain sibye tebakuprotectinga bya NRM byokka n'ebyabo mwebiri ebizimbe byabwe amaduuka amamotoka kubanga mu meeting babeerayo nabo era naffe mu meeting yetubeera waliwo omuntu ayinza okuleeta ekiteeso noga ekyo kyolese tekijja kukola bwagamba nti kati bonna bwe bakuŋŋanidde tubakomemu kubi masasiro ga ekyo tetujja kikola ekyo tokireeta naye eri mu meeting gye bali byonna bye bateesa tubifuna mubifuna bulungi nnyo teri kye bakola kye mutamanyi wali era ebyo byagambye munzinde President Museveni alabye ennyumbu kubanga ye mubanda mubanda naffe ababanda tubalina ndoze ensonga ya mugitegedde. General Nalweyiso akunnyonnyola kugamba nti Bobi Wine bamuyinako abantu abamutambulirako nga baabwe ba government. Ekyo ffenna tukimanyi and we all accept nti Mwami Kyagulanyi oba NUP at large emirimu gye bakola girondoolwa bangi era gitunulwa bangi era omukyalo oyo y'omu General Nalweyiso ye yavaayo n'ategeeza eggwanga nti kezibeere ennyaanya ezikozesebwa okufumba mu maka ga Mwami Kyagulanyi babeera bamanyi kala yaazo bawulira n'akawoowo bulungi nnyo akaba kazivuddemu which means nti buli kintu kyonna ekikolebwa ku Bobi Wine oba ewaka wa Bobi Wine kirondoolwa ab'ebyokwerinda n'abantu ab'enjawulo abatalabikalabika era botasobola kusuubiriza nti ono yali balondoola ono. Wabula ekisinza okubeera nga kinsanyula mu bigambo bya General Nalweyiso nti bwe batuula eyo gye batuula mu meeting nga banoonya butya bwe banaakuuma emirembe mu ggwanga basobola okuwanika emikono buli omu n'aleeta ekiteeso n'akuwa example nti wali basobola oleeta ekiteeso n'agamba bakuba bukubi masasa awe bababeera bakuŋŋaanidde lwaki baleeta omukyezo awo omulala n'agamba nedda tembakuba masasi ekyo kikyamu. Kakati nga nabo bwe batuula mu meeting ezo eza security ne balowooza nti Bobi Wine tafuna information kuva mu bo nga balowooza bo be bafuna information bokka okuva eriye nti be bamuteekamu ensolima ye tebateekangamu nsolima. I think General Nalweyiso ekyo abata kikozesezza ayina abata kirabiddeewo kusobola kulaba nti awo naye abaazannye mufu. Nze ekintu kyenzikiriza era kyemanyi Bobi Wine kebere State House Entebbe
nchimanyi nti asobola okufunayo information mu mbeera zonna. Era nzikiriza nti Bobi Wine alina inside men abali mu bitongole ebyokwerinda. Yensonga lwaki basobola okufuna security alerts. Nakugamba ntugenda Masaka olwaleero ne tutegeezeddwako tubaguliziddwako nti e Masaka waliwo abatwerimbiseemu bambadde t-shirts zaffe bakutta mayinja bagala provokinga police kutulaga nti ffe tuli ababi abakyokooza police. Eyo information nefuluma n'ajogera eri public abali erukaya ne batandika okutunulira bannaabwe baani abafaanana ebikolwa by'okukwata amayinja ne bapointinga nti ono ayina ejjinja ngamba wayi ffe tetwazze kuba mayinja ejjinja liteeke eri oba si kyo tuveemu ogende ewalala. Already information ey'omunda bamaze okugifuna. Kakati General Race eyo gyatuula mu meeting ze babeeramu ne balowooza nti be bafuna information ku Bobi Wine. Ntwala omukisa okutegeeza ati ne ku mulembe gwa Dr. Kano Kizza Besigye nga yali dinzo opposition byaliwo nti Dr. Kano Kizza Besigye yaliwo ng'afuna information direct from them nga nabo be bafuna direct information from him. Kakati nebino bwe bityo bwe biri. Ensonga endala akugambye nti General Raiso akugambye nti Bobi Wine amasannyalaze agalina ekyo ffenna tukkiriza. Ne bweba State House kyemmanyi ye nnyumba esembayo okuba enkulu era yesooka okuba enkulu mu ggwanga Uganda. Bakkiriza n'emboozi ze banyumya nkiwa nti badiscussinga nnyo ku Bobi Wine okusinga be badiscussinga ku budget y'eggwanga. Nkiddemu mu State House ey'eggwanga badiscussinga ku mwami Kyagulanyi n'ekibiina kye ekya NUP okusinga bwe badiscussinga ku budget y'eggwanga mu lunaku. Ekyo amwaweya ate nkimanyi ne bannayuganda abasinga muli aweyo viti. Olw'ensonga nti buli avaayo ng'akolera gavumenti nga sisosodde nti ono akolera NRM but akolera gavumenti kizibu okwogera olunaku lulamba nga tayogedde ku mwami Kyagulanyi nga tayogedde ku NUP. Naye ate NUP esobola okumala olunaku lulamba nga yeewaze okwogera ku gavumenti nga yeewaze n'okwogera ku bantu sekinomu abali mu gavumenti. Ate state olwaliro kyeta kyakola ki kyeta kyasobola kusiba. Mu bufunze tugenda gamba state yagwamu ekidumusi ekya regime ene empya nga kye kigenda maaso n'okuba nti kigibonyaabonya n'okutuusa olunaku olwaleero. Ekyo nakyo kyetaaze enseberenga erikirya ekitegedde. But I'm so glad, I'm so happy nti mukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ayina amaanyi, ayina amasannyalaze. Kakati nsaba musse ekitiibwa mu bikolwa byonna bye mumukolako nga mumanyi nti omuntu bwe mubikolako muntu w'amaanyi n'abantu be mubayisenga abayisa abaana b'abantu ab'ebitiibwa oba abaana b'abantu ab'amaanyi. Kuba sisuubira poliisi nti esobola okuyisa mu ngeri bw'etyo omwana wa General Muhoozi. Sisuubira poliisi nti esobola okuyisa nga bweyisa bannansi olwaleero mu mwana w'omu ku ba active generals oba ba government officers oba officials ab'enjawulo. So let us treat bannansi equally nga bwe twagala okutreatingamu abaffe nga tuli mu system. Yes. Kakati awo embeera mvuddewo ndooza naye tuveeyo omulundi gumu. President Museveni akizzeemu teri muntu yenna akkirizibwa kutiisa kanga yadde kutiisa. Yes. Teri akkirizibwa kutiisa kanga yadde okutiisa. Bannayuganda wuliriza ebigambo bya mwami Museveni babituwe. Allowed to intimidate a Ugandan. Teri muntu yenna alina akkirizibwa okutiisa munna Uganda. And we are going to smash this whole rubbish. You will see. Era kino kyonna tugenda kimalawo. Era Bannayuganda mutunule kino tujja kimalawo. Tetwagala muntu anyigiriza Bannayuganda kubatiisa. We are not allowed to intimidate a Ugandan. Teri muntu yenna alina akkirizibwa okutiisa munna Uganda. And we are going to smash this whole rubbish. You will see. Era kino kyonna tugenda kimalawo. Okay.
ebigambo ebyo sigenda byongerako. Amukulu agamba naye baani abatiisatiisa eggwanga. Kwa president ekintu ekyo akyogerako nnyo, tokkirizibwa kuntiisatiisa yadde okkanga tiisa. This time around agambye tokkirizibwa kutiisatiisa. I mean tokkirizibwa muntu yenna kutiisatiisa ki? Kutiisatiisa ggwanga. Kale, kakati eyagamba ebigambo bino, waliwo omuntu omu yagamba nti ewaffe e Masaka tewali Nuupu. Omulala n'agamba, bali abantu babiri, omu yagamba nti ewaffe e Masaka tewali Nuupu. Omulala n'agamba Kyagulanyi nze namubalaga mu Masaka wano. Mwali mumumanyi? Pavini Jori? Chichi. Tuli na bulungi mama, mutuke maleke. Tuli na bulungi bannange. Kanyeko, tuli na bulungi. Bannange njoge mumulemu batata mama. Tata muteke mumulemu. Ebibudde bikutabudde. Mama bazoke baleke mumulemu mama. Tulete ku mazzi onyweko. Owekitiibwa Abedi Bwanika yayogera ebigambo ebyo byensoose nabyo ng'agamba nti ewaffe e Masaka tewali kiyitibwa Nuupu. Owekitiibwa Mathias Nsamba Mpuuga n'akozesa platform mu district y'e Masaka mu bendobendo lya Nnyendo Mukungwe, kibuga mwennyini mwe yasinziira, n'ategeeza eggwanga nti Kyagulanyi nze namubalaga mu Masaka wano era mwali temumumanyi. In fact yababuuza kibuuzo, mwali mumumanyi. Now lwaki nokoddeyo statement zaabwe era nga sizogedde sizitadde mu kirungo kyonna, nsaba nkutambuze nkulage Masaka kiki kyagamba. Masaka akoze statement nene nnyo ekibadde kisuubirwayo kyekivuddeyo. Tear gas amasasi nga bwe namubabalidde mu roots ze nabalaze mu storage ennakoze olunaku olw'eggulo bye byokka ebibuzeemu, era security yeeyisizza mu neeyisa eri professional mu ngeri y'okuba nti etangira abantu obutakola buvuyo. Ate ne nebaza n'abantu bonna abatakwenze maaso nakola buvuyo, wabula tekitegeeza nti tewaliwo bakwatiddwa. Ngenda kulambuza olugendo deployment bwebadde ku mulundi guno amagye gatekingidde ddala over police, era direct ni gabanga gegakuumye Mwami Kyagulanyi oba gegakuumye Bobi Wine okumujja e Kampala okumuyingiza mu bendobendo ly'e Masaka mu Buddu. Namungi w'omuntu obedda atangirwa enguudo n'ebibuga oba butawuni obutonotono obedda bugobwako abantu ku kkubo obutagenda maaso na kuba nti balegama naddala ku luguudo lwa Masaka Road okulaga n'okubugiriza Mwami Kyagulanyi omulaga essanyu. Abamiza omwoyo ne bamira pini beba abatono nnyo ab'olubatu okutandikira mu bitundu eby'empigi mu tawuni okweyongerayo ngodde Masaka. Wabaddewo bingi wakati mu lugendo, naye nzikiriza nsooke nkuwa akatambi kamu akalaga embeera nga bwebadde mu kkubo. Nsaba ontereyo akatambi ako public erabe ekkubo libadde litya, ate then bwe nzija nsumulula olugendo nga bwe lubadde. Babituwe. Okay. So eyembere badde ku makubo obunkeke bubadde bungi, military ebadde gena maso n'okuba nti yesagulira Mwami Kyagulanyi ekkubo yegezezzaako okuba nti eziiza polisi ng'ewondera buwondezi. Okwawukanako n'ebyenda kuwadde ku makya nga bwe kiri nti nkola bibaddewo mu lunaku, nzikiriza nkutegeeze nti tutandikire mu bitundu ebyerukaya eno nga tuvuddeyo ewatabadde nnyo kingi kigenda maaso. Bobi Wine bannamasaka babadde bamulindidde Lukaya
nga wakamalo crossinga lwera bwoti town eyo gyosooka okusanga so waliwo n'ebintu bingi ebiraga nti kakati oyingidde Masaka bw'oba ova Kampala bataddewo embeera emwaniriza era okwongera okumwoleka nti kakati bamwaniriza mu kibuga Masaka oba bamwaniriza mu ssaza lya Kabaka ery'e Buddu era Bobi Wine n'ayimirira e Lukaya ne banne ne basooka baggulawo office ey'ekibiina ki National Unity Platform mu Lukaya okusinziira ku mbeera nga bwebadde Lukaya eri mu Kalungu district era nga NUP gwe yakwasa bendera yayo ye Yusufu Junior Chiruruta Nkeretanyi so nga ate omukyala NUP gwe yakwasa bendera bamuyita Zinga Shakira Namiro ye woman MP owa district ye Kalungu be bamu kwabo abaniriza omukulembeze nga gulawo office olunaku olwaleero mu town eyo eya Lukaya Town Council. Yes, bali mu Kalungu East yawo ye district gye bali. So tuwe kwebye bibaddewo ate then tusimbula olugendo tuolekere Masaka. Eryo lyessanyu bannalukaya mu Kalungu East basoose okufuna be basoose okumukwata mu ngalo nga yakajja ayingire ebbendobendo lya Buddu b'essaza lya Kabaka ery'e Buddu. Kakati avudde awo automatically aba amaze okuyingira ekibuga Masaka era district abagirimu wakati so nasimbula ne tiimu ye. Kakati njagala otunuulire excitement lye bayita essanyu nkulage n'ebyenjawulo bannabuddu bye bakoze ne baawukanira ddala totally different ku bannaabwe Bobi Wine yonna gy'azayita. Tutandikire katambi ako k'oba osooka okumpa bataddemu amakanzu agamakanzu si mangu gakuddukiramu bannamasaka babalaze nti bagoberera Bobi Wine nga bali mu makanzu nteerayo akatambi katuwe kakati bannamasaka be basoose okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali mu kanzu ate nga badduka emisinde ndowooza balabye makanzu lwa nsonga ne gwe babadde baaniriza abadde ali mu makanzu straight out yes bannamasaka bongedde okukola ekitiisa ekyenjawulo ekirala okimanyi nti bannamasaka babadde beetegekedde olutabaalo era nga barready okufaafaagana ne poliisi okusaako n'amagye mbuuza batya ekirungi nammwe temumbuuza nze nfuba okubayiyiza ebintu mbibaleetere mmwe temumbuuza lwaki why are you not asking me why yeah basooke kumbuuza nti Vicky kiki ekirala kye bakozeewo ekyenjawulo yes buuza mu comment kiki kye bakoze ekyenjawulo okay thank you kati awo kankikuwe
Munange bannabuddu ekyenjawulo ekirala kye bakoze olunaku olwaleero beetegekedde olutabaalo bategedde nti poliisi yona tiyagaasi bali bati kakati ne bagiyiza kiki ekivumula tiyagaasi oyo ye munnabuddu omutuufu tadisappointinga ng'omusirikale bw'ateekateeka magazini mu vesti ne munnabuddu bwe yakutte t-shirt ya Bobi Wine n'ateekateekamu ennyaanya n'ebirungo by'amazzi ku kido naye gwe buli muntu yayisaanye ne bakuzaalako eka Masaka. In fact bw'oba tozaalibwa Masaka fuba nnyo ozaaleko omwana nga we Masaka. Waliwo ebintu byagenda okukolera mbulamu olabe nga byanjawulo. Yes, nawe okirabe nti byankizo tebisangika. Ndowooza abantu abaali batwegezaamuko mu maalo n'okuba abayiiya mu buweesa banna mu Uganda yonna baali bantu b'ekiboga. Lwakuba ate kiboga eyo ne bagenda bakisussa ne bagattamu eddogo ne banna Masaka era mu nsaasi si be batono ennyo. So bannabuddu badidde ennyaanya babagamba nti ennyaanya ezo zivumula tiyagaasi nti webakuba akakebe ka tiyagaasi ng'olina ennyaanya mbo you just do like this. You get your tomato, just one tomato, and you do like this. After doing like this, tojja kuwulira tiyagaasi. Then you get a bottle of water, you pour like this, then you bathe cocoa. As in you bathe, oyozeeko ku maaso, ennyaanya ezo zikuve mu maaso. Mbuli eddagala eriwonya tiyagaasi omusajja yazza agaludde. Nyamo! Basudde nange kannewoleyo kayimba kabasudde like His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abwakoze olunaku olwaleero yayimba n'agamba nti engero z'owulira ezaagerwa bajjajja zirina amakulu engero z'owulira ezaagerwa bajjajja zirina amakulu mangi ate buli sides. Kaakati ono olugero lw'abajjajja bo olw'e Masaka lwayimiriddeko ekijja omanyi kinyaga bitono. Azze yeteeseteese bulungi ng'akimanyi poliisi kyereeta si muntu ereeta mukka gubalagala eddagala ly'omukka ki kanyaanya nakazi ate yakakubye ekkamba ne fulaaga bbiri emu poliisi bwegimusuuza nga tiyagaasi anyoose asigazaawo endala. Ndowooza omulabye era n'agondera olugero lw'abajjajja be olw'e Masaka nti ng'oggyeko ekijja omanyi kinyaga bitono. N'agamba olugero olulala okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Kakati okwerinda tiyagaasi si buti munnamasaka atambula n'ennyaanya nga yeeteeseteese. Sakompe Katambi Bobi Wine ng'ayingira ekibuga Masaka mpaya Katambi kamu ng'ayanirizibwa okuyingira Masaka officially. Yes, turn up ebadde ya muwendo nnyo libadde sanyu ntera ya Katambi ako katuwe n'amaloboozi. Kali. So omukwano mungi love nyingi eripiwa ekkubo ndabye nga liri filled up with red color okusingira ddala ndabye namungi wo omuntu ng'ayolesa omukwano ogwo. Kakati era ekyenjawulo ekiraba Namasaka kye bakoze badidde Bobi Wine ne bamulaga ku red carpet etalabwangako. Naye ozanyiranga ku kirala n'otazanyira kube Masaka. Mukimanya kabonera jakubye olukungana lw'olusembyeyo ewabeera omukulu Bedi Bwanika banna Bedi Bwanika
abebendo lya gundi eyo kimanya kabonera bamukoledde red carpet pavini ogirina yes olabye what are you seeing bakutenda kulaba olaba ki kale kanchiwunzikemu olaba ki ojebe red carpet ayo bagita green senene na carpet Banna Masaka baniriza Bobi Wine neche tuita green senene na carpet. Yes, etuchibaita green senene na carpet. Green ensenene zagalanye ebintu bya green. Obuddo wansi babusaye bwetto obudde butotoloroto obuddo butotoloroto. Kati ne bagatakayo esanja n'endagala eza green. Ne bamugamba His Excellency Saluti sa itao. Bakira akatambi toka ina pavini. Njaga ompa yero achimbi ogera. Mteka yo na malobozi gako. Kasula yo lumu. Zayo walinga atambulira ku kapeti. Yes, wow. Ndozo laba. Kapeti je bamuteredde otayagala na wa security agirinnyeko. Bayinzo jiddugaza nga tannagiyitako. Naba security balinnya ku kapeti ya omukulu eya green senenena nga begendereza. So that is Chimanya Kabonera gyasembedde okuba olukungana. Leka tudde ku lukungana olusoose oluyugumiza emiti bannabuddu simanyi na kumanya. Love gye balaga simanyi bakikoze batya oba basuze baloga poliisi obutabakubayo yadde kapepa sipule. Bannayuganda bannange munneegatteko mu comment section tuyozeyoze police okulaga obukugu nga tekubyeyo kakebe katiya gas wakati munnamungi w'omuntu oba lwakuba eggulo basseeyo omuntu eggulo poliisi yasseeyo omuntu omu kakati maybe bagambye tebeetaaga kwongera kutta. Jukira omulimu gwa poliisi kukuuma bantu na byabwe naye olunaku olw'eggulo teyakuumye bantu yakuumye ate nettiramu omuntu mu mbeera efaanaganako ku bwetyo. So Bobi Wine ayingidde mu ssanyu ery'ekitalo yaniriziddwa mu nkuyanja y'abawagizi. As you can see Masaka City ebadde paintingiddwa red. Yes, ebadde eri filled up with the colors ezikola Uganda flag. Awabadde atuuka butuusi ku welcome era nga alinnya ekigere kye mu Masaka City mpaka tambyako nga alinnya bulinnya mu Masaka City ku welcome wenyini kuli ekidda mu nyendo gye batamukiriza n'ayita ku lw'embalala. Zaya katambyako katuwe n'amaloboozi gaako. Yembere yo ebaddewo nga ayingira ekibuga Masaka
bwe bavuddeawo batambudde ne bakwata ku Mbarara Road lili ne balireka eridda mu nnyende eriyingira direct ekibuga Masaka era nasisiwo omuntu kati awo watandikidde police waliwo akatambi akalaga police ng'egezaako okuwaguza ebbali pavini simanyi oba okayina ke kabadde kaddiringana kaawo nga police egezaako okuwaguza okusobola okucontrollinga crowd mu maaso at least Uganda police olwaleero conductinze bulungi operations zaayo newankubadde waliwo some arrests ezibaddewo waliwo abantu abakatiddwa betana bakubeera nga tutegereka misango ki egibavunaanibwa na kiki ekituufu ekibakwasiza era muwendo gw'abantu bameka kakati awo ate otuzizza mabega awo tubadde tuvuddeyo awo tubadde tuyingira buyingize ki Masaka yes awo tubadde tuyingirayo buyingize Masaka tuddeyo wali nga tutuukidde ddala mu bantu pavini so bwatuuse asanze ekisaawe ekijjudde simanyi oba olinawo vidiyo eraga turn up wangi yes turn up ebadde empitirivu nnyo mu kisaawe ekyessaza era namungi w'omuntu asukkulumye nadda mu nasiisi w'omuntu ekisaawe kibadde kikubyeko bugule n'abamu babuliddwa we bayita police bituuse ne biba nga bigisobedde because amagye gatuuse ne gakibuukamu ne gakivaamu Masaka kusaza bamutereddewo red carpet eya serious era kwe bamuyisiza ebadde ewererako ddala distance ewera ne bamutambuliza okwo mpaka katuuti bagiyite stage bino bye bibaddewo ng'atuuse Masaka okay wabadde ayingira afuluma nga ayanirizibwa okuyingira bakatuwa akatambi ako otuwe naawo nga stepinze ekigere kye ku stage yes Okay. So ero lyasanyu eribaddewo ng'atuuka kakati ndowooza obudde butandise okuba nga butuddukako tutwale direct mu bigambo ebimu ku bigambo bye nsobodde okutemako bye bigambo mwakubidde tune ng'alangira abantu ababalyamu olukwe kyokka ng'ate bajjako Masaka eno okuba nti bongera okugaziya empeereza yaabwe eri abantu ba wansi alangidde ow'ebitaanu ng'amuyita mu kayimba k'abasudde akamanyiddwa nga abankuseere akayimba kano kaddamu osobola okanoonyako n'owulira lyrics entuufu kyezigamba naye tuweeko ku bigambo bya Mwami Kyagulanyi nga bwe bibadde abalo luno olw'okwenunula n'okununula abaana ba Uganda ne Buganda okubajja mu nyiike okumekinga sure babeera mu kitiibwa ekyo bajjajjaffe kye balwanirira ebbanga lyonna muzze mubalaba baganda baffe baba mutwaliko nabo naye ng'amaanyi gonna tebagakozesa kulwanyisa nakyemalira naye bagakozesa okuttatana ate baganda baabwe ate nga baganda baabwe abo nga bakoze nnyo okulaba nga batuuka we babali omugenzi Basudde yayimba n'agamba bwe nalaba bali mu bunya nenkwata emikono gyabwe nembasika bave mabunya kasitana mwe mwandabanga naye natulina okuliyo buli yavangayo mu bunya n'ejambo tebakolanga n'ejamba kuwa ebitaano ebigambo ebyo biri mu luyimba lwa Amani Basudde omugenzi kati baluyita abankuseere so bwe baka bwasobodde okuwa Masaka era ab'e Masaka ne bakuba endulu bo ne bategeera nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga
yes ekitibwa kye bakimuwadde munamungi w'omuntu jukira nakutandise nkugamba nti yagamba nti Kyagulanyi nze namubalaga mu Masaka wano era yabakuba ekibuuzo nti mwali mumumanyi oba mwali temumumanyi bwavuddeawo alina obubaka obulala bwawaddeyo naddala eri General Yoweri Kaguta Museveni obutabadde bwa mirembe ennyo mu mpulira era simanyi Pavini oba obulina wangi yes so amuwadde obubaka nga buli strong era endulu y'abannamasaka nevuga bannamasaka nga bakwagadde ne bwokolola ne bwokola bo balowooza ngalo ya so kabadde kaseera kasanyu nnyo obubaka abawadde obuwererako ddala batuweke ebigambo ebyo tubiwulire yakozesa biliyoni 3.5 buli lunaku olukedde abo abayamba Museveni okuba yakozesa biliyoni 3.5 buli lunaku olukedde kwegamba Museveni akozesa eddwaliro Damba alya eddwaliro Damba buli lunaku. Baganda bange abo abagula baganda baffe ne babakozesa okunafuya olutabaalo luno olw'okwenunula n'okununula abaana ba Uganda ne Buganda okubajja mu nyiike okumekinga sure babeera mu kitiibwa ekyo bajjajjaffe kye balwanirira ebbanga lyonna. Muzze mubalaba baganda baffe babamu twaliko nabo naye ng'amaanyi gonna tebagakozesa kulwanyisa nakyemalira ne bagakozesa okutatana ate baganda baabwe ate nga baganda abo nga bakoze nnyo okulaba nga batuuka we babali. Omugenzi Basudde yayimba n'agamba bwe nalaba bali mu bunya ne nkwata emikono gyabwe ne mbasika bave mabunya kasitana mwe mwanda banga naye natwirimu okuliyo buli yabangayo mu bunya n'ejambo tebakulanga n'ejamba kuwa ebitaano. People power buuka ogende maaso bwe bakoona kutuguza batuyigiriza tomala kwekoona n'olyoka obuuka eky'omukisa omulungi tuna generation empya n'olwensonga eyo njagala obasaba kibannange mutulondera omusajja ono omusajja waweta serina gyaviira masala mutondere serina gyaviira yemwe mulina obuyinza nze mbasaba busabi era obuyinza bwe mutuwa tumukozesa okukuuma n'okusigala kw'ebyo bye twabasuubiza basebe ne bannyabo nga bwe twabasuubiza omuntu yenna ava ku mulamwa alekera okukolera abantu nadda ku ludda olwannakyemalira bwe muba mu mpadde obuyinza bataata bamaama nkola okusalawo mu mazima n'obwenkanya nga sitiiriridde muntu yenna. Bigambo bya principal oba bigambo bya Mwami Kyagulanyi oyo gwabanjulidde gwayagala okuzza mu kifo kya Mpuuga Mathias era gwe bawa kaadi okukiikirira Nyendo Mukungwe. Jukira Masaka City ekolwa divisions 2 kuliko division ya Nyendo Mukungwe ne kubeerako ne division ya Kimanya Kabonera. Yes kakati division eya Nyendo Mukungwe NUP yali yagiwangula mu kalulu akagwa era nga yali yaleeta Mathias Nsamba Mpuuga ku tiketi yayo n'ayitawo n'awangula. Kakati ku mulundi guno olw'okuva mu kibiina Mathias Mpuuga yaleese Sebina Javiira. Kakati ne tugenda mu Kimanya Kabonera eyo gye agenda maaso n'okuba nti yaleesewo candidate omulala okureplacinga omukulu Abedi Bwanika. Kakati Abedi Bwanika ye bamukubidde Nalumansi tonyiigira. Yes addidde mu kayimba ke kennyini ate owekitiibwa Mpuuga ye bamuyimbidde kayimba ka Wankuseere katugende Ekabonera gye bamwaniriza ne red carpet ya Bitooke Nsenena red carpet. Kale tugende tuwe
Okay. Kale kakati Masaka bwatyo bwatambudde bwavuddawo bana Masaka ne bamusibula bamuwadde ebirabo bamuwadde ebisero by'enkoko amatooke ebibala ntunulidde omukwano gwe balaze Bobi Wine olwaleero nga mbutufu abadde agugwana awo yayambaziddwa yafundikiddwa bamuwadde engabo bamuwadde fumu kugamba Masaka abadde ali so positive and welcoming okulaba nga balabi ku mwami Kyagulanyi security yosigenda kugikomentingako kinene olw'ensonga nti amagye gatekinze over oba amagye gatekinze control eya buli kimu abo babadde bali mu Lwera nga babasazeeko era ne babasibawo okumala akaseera akawererako ddala nga ofuluma kayabwe oyingira Lwera yes bwobe no Kampala babadde bataddewo kemisanvu amajenga ge galiwo military nga si police yetaddewo oba si si traffic nenga majege gataddewo road block yago wa checkpoint eyo gabadde gagezaako kutulako bendo lya abantu basigale mabega ababadde bamugoberera era bakozeewo arrests eziwererako ddala abo be bamu kwabo abakwatiddwa mu bitundu ebyo wakati wa Mpigi ne Kayabwe nga bayingira Lukaya akati abantu abasinga bakwatiddwa abatanategerekeka muwendo mpaka polisi lwenavayo netuwa report ku ekyo kale eyo bwemba excuse me nga nkujjeeyo onaku olweggulo Bobi Wine bwe yabadde ali mu bitundu by'Iganga ng'afundikira campaigns ze yagenze maaso n'okuba nti afunamu obuzibu oba akasambatuko ka police n'amagye bwe byatandise okusindirira amasasi direct mu bantu okukakana nga amasasi gakutte omu ku bantu eyategerekese nga Okero ne gamuttirawo ku siini kwennyini kyannaku nnyo nti wakati nga amasasi gavuga abantu bagezezaako okulaba nti baatasibwa kansooke nkujukiza embeera yabaddewo nga amasasi gagenda maaso n'okwesooza awo abantu nga bakutte omulambo gwa munnaabwe Okero eyabadde amaze okubwa amasasi bagutwalira abapoliisi era ne babaanukuza amasasi kansooke nkuwa embeera ngikujukize ate nkubuulira amaziika bwe gatambudde babituwe abamu basoose kubiyita bya bulijjo ebya tiyaggaasi Guy, patwe imotoka zibadde zigenda. Olwo patwe sembye mabega. Ye kubye ndowooza nge ekiriyalinga abantu ekiriyalinge mu kwiriyalinge kubyo guy esasi. Nga tebategedde kyemanyi. Guy agudde ali awo. Akavuvungana ako kafiiriddemu omusajja eyategerekese nga Misaki Okero azikiddwa nnaku lwaleero mu bitundu eby'Iganga era embeera ebadde mulumbe tebadde ya ssanyu abantu baayo abaziisa abakungubazi n'abooluganda okosako n'emikwano beeweza okufaafagana ne gavumenti eno ng'ennaku z'omwezi 15 mu kabokisi nga bagala okugimwammulako ate nga bagenda kukituukiriza okusinziira ku buvumu bwe bakozesezza okwogera omugenzi yoyo bambi yoyo omugenzi nga bwafaanana mu bulamu obwa bulijjo musajja yakedde genda mu campaign kuwagira gwawagira nga takimanyi nti lwe lunaku olusembayo omulamu lwagenda okubeera nga asibula soko tuweko ku mbeera baddeyo maziika ge tubirabe okulonda yaga n'abeesimbe obonabona akawaganya batuuke ku bantu baibwe babakobera ebirungi bajja okola Uganda abantu ne beda bawuliza nimala nibakubamu amasasi nimumbaleetera embwa nimumbaleeta buli forces ziyona nze nabaye ku main idwale kutoche walugogo emotoka edaba jasoba bavuire magamaga
obadde afiire mu Gaddafi tetulidi aye ng'emmotoka dabere isatu nga ndivudde amagye baleeta ne buno bukaddeyideyi obwakenjera poliisi bwabe byambalo birugavu nabwe nafuna enike nakuba nti abaana abo bwe bagemise emundu bakali kumala training oba weyire emundu bali kujja mu bantu bangi batandika okwidamu amalala bakube muki mu bantu amasasi nze nabwe nakafiri mbwe kabaire abajaso babe ku motoka aye nga buli ayi kuvaako emundu ayi kugirinza muki mu bantu direct tinakuba waigulu nti ali kuba mu air ali kuba mu bantu direct ebyo tubakoba tuti government eno insha Allah obaluli bali obantu banakigayaza batya baba naita wameka ayenda kutuka kisere koleki eyida kuvaako eyenda takolaki teyenda edo ne eyenda teyenda nzira kyenyongeraku abasaada baniivu mwatse omuntu ansimanyi oba poliisi ya contributinze ku nteekateeka ezisibula omugenzi but all in all twagala campaign zitambule nga ziri peaceful ne leero tewabaddeewo mbeera yeetaagisa kuba masasi oba tiyagasi mu bantu naye crowd kyemugamba poliisi oba security ebadde ntono naye temugimaintaininze kakati kiki ekibalemesa bulijjo okumaintaininga crowd ennene bwetyo nene mugimaintaininga mu mirembe ne mugiprotectinga mu mirembe you provide security nga bwe mukikoze ne mukikola mu mirembe dhani obulamu bw'abannansi okubanga bambi bulugenderamu baziika omuntu ng'omuntu oyo aba muli ku mugongo basukka mu 10 nga ye yasumukamu even ne mu byensawo oba mbyenfuna yabeezaawo abalala kati obulamu obututte abantu baniivu bali kwenda okukwakula ku gavumenti yo gy'owagira gy'okolera baba afande Kyagulanyi yayimba n'agamba nti talwana naawe ne mubalwanirira okulaba nti baba bulungi mulimu naawe n'ab'eŋŋanda zo so omwoyo gw'omugenzi Misaki Okero mukama agumuze mirembe era mu iganga eyo omukulu yajja kusigala ajjukirwa era kyemmanyi ekisiige kye bagenda kiteeka ku kisenge kya National Unity Platform mu office eri eyiganga in fact ne office eri jinja tuyiganga yes kukuba eryo ekifaananyi kye manyi bulungi nti bakukiteekamu abo abalijjukirwa ng'abaafiira mu bulumbaganyi oba abaafiira mu struggle ebbanga lyebeereddewo bwe libeetuuse ng'egguse kale bwe nvaayo eyo congratulations Saalongo engineer Balimwezo Ronald Nsubuga kakati ekibuga kyetaaga engineer nga Saalongo gumizaawo ekibuga kyetaaga engineer space z'abaana tozisika nnyo Saalongo luli mubadde mugamba Saalongo nagundi please tokikola ekibuga kakati kyetaaga engineer nga Saalongo abalongo yalazadde lunaku lwaggulo bweza Saalongo Balimwezo engineer ekibuga kyetaaga engineer nga Saalongo kyobola bano olunaku olwaleero mu campaigns za National Unity Platform tasobodde kugenda nkubadde bantu bangi abasobodde okugenda e Masaka nga bannakibiina kya NUP naddala abeesimbyewo ye tabaddeeyo abadde akyateekerateekera Nakawere Kamere yes na Nalongo Bweza kulika kibebi kibuuju kibubu byana bibiri birambirira Saalongo Balimwezo waliwo akyakugeya kubira ku Ssewanyana akasimu ate alani Ssewanyana tukusaba okubire ku Saalongo Balimwezo omugambe Bweza botakikola abantu be Makindye bakukwongera ebibonerezo bakugobye ejjuze katwe kakati singa tokuba essimu kugicongratulatinga omusajja gwe wagamba tasobola kubuuka myala kati ogwo omwala gwe wagubuuka mweraba
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.